Eka bweragira nga bwe bulambikiddwa mu ssemateeka. Etteeka twalireeta wano nga liva mu kabinet, naye engeri gye mmanyi engeri amateeka gye gakolebwamu byaweerezebwa mu bukiiko obubiri, ak'amateeka n'aka Defence and Internal Affairs. Ne tujja wano ne tulyanjula, then abantu ne batandika okuleeta endowooza zaabwe ez'enjawulo, nga mwe mulimu n'abo abaali naddala ebintu ebikulu bye baali boogerako ebyali nga bireeta concern byali ku definition ya omugwira ne agent w'omugwira, kubanga mu kuwandiiko kwasooka Munnayuganda ali ebweru yali mu ttuluba ery'abagwira, so ekyo nga kirina implications naffe twakiraba nti one kiringa ekikujjako obunnansi, then two kikujjako n'eddembe gy'olina nga Munnayuganda ery'obwebange okwetaba mu politics za Uganda n'emirimu gyonna munnansi gy'aba alina okwetabamu nga rights ze bwe ziragira. So ekyo ne tukirongoosa, kyekimu kye tulongoosezza. Ekyokubiri kyali ku naddala ku scope by'etteeka. Abantu baali batya nti bano Bannayuganda bali ebweru, esente ze baweereza, ebibiina ebiyamba mu bintu nga ebyokusoma, ebyobujjanjabi. So waliwo categories ze tuwandiise nti zino teziri mu ttuluba lw'ebyo bye tuyita agent wa foreigner, kubanga etteeka lisinzidde ku section 2.2. Ebyo ebikolwa ebikuleeta mu ttuluba eryo erya agent wa foreigner. Ate okuba agent wa foreigner nakyo kyokka si kibi, tekimenya mateeka, okuggyako ng'okoze ebyo ebimenya amateeka bye tumenye mu tteeka. So mainly ennongoosereza gye tukoze, ebyo ebintu ebibadde bireeta okwemulugunya tubyadressinze ne tusharinga ne committee. Abantu bemu exemptings nabo singa baba bakoze activities ezo ziri mu section baba bamenya amateeka. Obuzikulu obumenya amateeka, obuzikulu obumenya amateeka. Ne concerns eza banks ezaki ez'okugamba nti eza church eza human rights ebyo byonna tubikozeeko. Kati mu kifo ky'okusaba olukusa declaringa Honorable Minister ekisembayo abannabyabufuzi bangi ebibiina byobufuzi badde bagenda ebweru ne bakuŋŋaanya ssente zibayambako mu kampeyini n'ebirala. Wano mulungamya mutya kyekigenda okuddira provided nti ozifuna nga togenda kusosowaza interest z'abagwira. Ekyo kakwakulizo bino biri specific bwetwaze bwaffe n'obwebange bwa Uganda. Ebirala byonna ebimenya amateeka birina amateeka agatukwatako. Kulaba nti Bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe. Kati kye bagezaako okukola kwe preemptinga committee nti Bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu. Kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo, naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi, kubanga ate Bannayuganda tebalina mukisa kukomawo ate ng'obwedda tugamba nti kati tuggulewo n'abantu baweebwe omukisa bakomewo bakole ate era comment ku kino ekijja. Naye njagala obbalaga bakyusizza for example interpretation ya foreign agent of the foreigner. Luli babadde bagamba nti singa okola ebikolwa ebyo ng'obikoledde eri, kati bakomyewo bagambye nti kasita okola ebikolwa ebyo naye ng'ekyamazima kiri nti kasita oteeberezebwa
nti okoze ebikolwa ebyo gamba mbu sente zoleese zakuseketerera mbu sente ezo enkolagana eyo yakuwakanya government policy enkolagana eyo yakuwakanya government interest kati gwe ofuukirawo foreign agent of the foreigner. Ekyo kitegeeza nti kati bannayuganda bonna mu Uganda olwaleero okujjako president etteeka gwe ligamba nti yetavunaanwa ng'ali mu buyinza ne bannayuganda ffena abasigaddewo miliyoni z'abannayuganda zonna 45 lino etteeka litufuula agents of the foreigner just because singa omuntu ava erinaga nti nambooze yakoze kino ateberezebwa okuba yakoze kino lino etteeka olwo likuteekerako w'ekipande nti ofuuse agenti waki wa foreigner n'olwekyo enkyukakyuka gye baleese egaziyizza kintu kino nefuula nti buli muntu yenna asobola ovunaanwa emisango gino nga bwe bagyogeddeko ate nga tegiri kiriya kubanga bw'ogamba omuntu nti kasita okola ebintu ebiri against government interest omuntu akubuuza government interest ngisoma wa ngisoma mu kitabo ky'okumanya nti kino government era government interest ani agisalawo nti kino government kyeyagala nti eno government policy kubanga bulijjo mutuwulirawo mu parliament nga tubuuza government erina policy ki ku kino ekintu ne bagamba ate tunnagikola ebintu bingi tebiriiko government policy nga bw'owulidde tumubuuza ani anannyonnyola nti eno ye government policy ani oyo ali awo gwe tunaasomako kitabo ki oba kifo kimwe tunagenda ne tumanya nti eno government interest okujjako batutadde ku kisa kyabo abali mu buyinza bali mu buyinza minisita yasalawo nti eno government interest oba kino kiri against government interest kino kiri against government policy n'olwekyo etteeka lino olirabirawo ne speed kwe lijjira is in bad faith bagezaako just kusiba kuteekawo mbeera ebawo omukisa okussa ku muntu omusango buli we bayagalidde nti nga balina etteeka lino bajja kukussaako omusango buli we bayagalidde kubanga kooti yerimala obiwulira negamba bambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa namboozi oyo si agent of a foreigner naye nga ggwe ebbanga eryo lyonna oli muki mukomera bayidawo eno musango guli capital offense okusinziira ku kibonerezo n'olwekyo ebbanga lyonoomala mu kkomera ku remand ddene nnyo kati bajja kukwata nga bafunayo kati olaba nga oli faaza gwe bakwata ekalangala just okumususpectinga nti nno ono alabika nafuna ssente mu nsi z'ebweru akole ebintu ebiseketerera gavumenti ebintu ebiseketerera gavumenti tubibabuuzizza nti omuntu akola ki okumugamba nti aseketeredde gavumenti tebakinnyonnyola bagambye kisinziira era kisinziira ku bintu bingi kisinziira kati etteeka teribeera bwe bityo etteeka teribeera mbijwasi teribeera awo mbuno oli akuvunaana yasalawo mbwe okusinziira ku ekyo kyokoze awo oseketeredde gavumenti kati omwana wange Kadaama n'abeereyo nampeereza ssente nze nenkubyamu ebifaananyi nga neesimbye ku bwa kansala olwo nga nfuuse agent of a foreigner oba nze simanyi na mwana wange nze mmanyi nti omwana wange gyali ku bwa Kadaama buli kasente kampeereza ka musaala gwe bo basobola okujja naga nti abadde nga akajjeeyo mu bawalabu abatayagala Uganda so buli munnayuganda yenna lino etteeka ndirabye mujja liraba nga litandise okukola nti ate ne one time buli gwe banaayagalanga okuvunaana bajja muvuniranga akawaayiro mwe bamuvunaanira wano naye nze nsaba komiti ebeere y'amazima ebbanga lyonna buli muntu etteeka ng'otaddeko n'ebitongole bya gavumenti byennyini birivumiridde muntu ogu nsibambi yekka ogu atannyonnyodde na kiti kimwe yagidde yekka muntu ogu yekka yeyagambye nti etteeka ddungi nga n'omugamba obugambye nti gwe wali bazze ng'agamba nedda kakati komiti eneesinziira ku kyokukola lipoota ate egamba nti etteeka ttuufu eruli baakasuka etteeka ly'omwami ono ow'Emityana lumu sipiika n'agamba nti etteeka lino kyetuvudde tuligoba kuba abantu abasinga obungi baaliwakanya nti tetusobola teeka abantu lye bawakanyiza era ne ansadi ngenda gibaleetera muwulidde mbasabye nange banzikirize njogereko gye bali kakati ku luno ate lino lwaki tulisaawo ng'abantu baliwakanyiza mu ngeri y'emu nga bwe twagoba lino teriteekwa nagenda mbabuulidde okusinziira ku mpisa za Commonwealth paalamenti bw'eba ebuze ennaku 3 mudda mu biteeso byakweyozaayoza
basebo tweyozayoza tukoze nnyo gundi weeraba ondabiranga ddala obadde mulungi gundi kino kitulemye kino tukikoze okujjako ekiteeso kye tusobola okuleeta mu nnaku 10 byebintu bye bayita matters of national importance nga bwe tutakikolako leero Uganda esaanawo abo abantu abamu abatudde awo balina kubeera eri nga basiba migugu gyabwe kufuluma palamenti abalala balina kugenda kunoonya ngoye zakulayira n'okulonda abantu abasatu be banajja nabo mu palamenti tulina kubeera mu pate nga tusiibula bwe tutuula mu palamenti wali nga tuyisa biteeso byakwewaana byakwesiibuligana munaffe sipiika weebale nnyo twasalirwa nnyo twafiirwa gundi bwe bityo nze nga bwe mbagambye mbadde wano okuva palamenti ey'omunaana naliwo katono naliwo palamenti ey'omwenda naliwo palamenti ey'ekkumi mbaddewo palamenti ey'ekkumi nze no palamenti gye ndabye etuula n'esoosootula etteeka eriri controversial mu nnaku 10 ezisembayo mu Commonwealth palamenti waliwo gye bayita lemdak policy nti bwe baba bakubyeko akalulu n'ogwa oba olemadde kati wano abakomyewo ku palamenti balinga 15 tokola bintu by'amaanyi kiringa omukazi anaanoba tasimba mwanyi mu njogera ennyangu gavumenti atone general asesetuse era twongeremu akaliro n'amaloboozi g'abannayuganda okulaba nga baseseetukira ddala okutuuka okusuula ebbago lino obudde tebunnakeerewa otuba nga tubadde tusuubira okugenda okuwandiika ripooti ku Lwokutaano olwaleero Olwokuna ne bakomawo ne bagamba nti bannaye mwategedde twejjuluddemuuko wano ebikwatagana ne bannayuganda okubeera nga baforena tubikyusizza bataddemu ekintu kye twalinga tukayana nga baagala okujja nga bakugwira bugwiza ewaka ne bagamba nti baagala okusaakinga anytime amaanyi ga minisita baagala okugakendeeza so ensonga nyingi bazejjuluddeko era bagamba nti mu nsonga eno obeera nawaddembe ogera n'ofuna ssente kasita tozireeta wano kuyingira mu byabufuzi teffe kye tubadde tugamba nti baleke etteeka ly'ebyobufuzi kubanga weeriri wano ligavaninga ebyobufuzi waliwo wano n'etteeka libayita lya Money Laundering Act likolere eddala ensonga ezo wansi w'ekitongole ekyateekebwawo wano mu ggwanga ekya Financial Intelligence Authority kinoonyereze ku nsonga zino okuva we zitandikira mpaka we zikoma ate n'ejjeno kyalemeddeko ng'agamba nti ziri ssente zibeera ziyingidde mu bukyamu naye tuli ku ssente neziba nga ziyingidde mu butuufu kasita batandika oziteeka mu byobufuzi oba mu kuinfluencinga decisions z'abantu kati awo tukyalemedde era we tusuubira wetumugamba nti naye ssebo ogenza okukomawo Governor Bank of Uganda yabadde wano Financial Intelligence Authority babadde wano Human Rights Commission babadde wano ebitongole bingi nnyo naye wabyebuuzizzaako ddi oba ozzebuzi ne proposals endala ekigendererwa mu bino wassebo ne bannyabo nti etteeka lirina kuva wansi abantu abali wansi ne bali feelinga nti waliwo ekituli wano ne wano ne bagamba nti twetaaga etteeka bwe liti naye si kutandikira eri waggulu nga bwe bagezaako okuleeta etteeka lino naye tusuubira nti bannayuganda mu eddoboozi lyammwe Mwami Museveni n'abo bakulembera nabo baliwulira era y'ensonga lwaki bejjuluddemu tugenda kuddayo naffe tutuule tugere okwekenneenya bino bye baleeta oba biri mu kasupu ke twetaaga okukkiriza oba etteeka tukyaligaanira ddala era tugenda kwebuuzaako ne ku bannaffe abalala ba stakeholders abalala oba etteeka okusinziira ku proposals ebaleese ne byagala okwadjustingamu oba twetaagira okuba nga tukyalikubira ddala naye nga bwe tulaba tulowooza nti etteeka nga we liyimiridde etteeka likyali bbi tetuweerebbwa kadde kamala bo baagala ne beebuuza mu nsi ez'enjawulo ffe tetugenzeeko mu nsi za njawulo kwebuuza etteeka lino nga bwe likola abanga bye babadde balikozesa balitwala sipiidi ya yiriyiri so kyetulowooza nti si kyabwenkanya era kyetaaga etteeka lino ne likasukibwa ebweru kino kitegeeza ki ng'akakiiko mugenda kukola ripooti mugenda kuddamu muyite abantu abamu beebuuzeeko muzzaako ki okuggyako abantu nga bawandiise buwandiisi n'essaawa eno interfacing
ne other stakeholders yagaddwawo era kyenyinza obbategeeza nti tuli scheduled okugenda okwesibira mu bisenge ebyemunyonyi eyo okutandika okukola ripooti gyetusuubiramu ebintu nga 2 ekasuka ebbagi ebweru oba bana basazeewo ne bakola nga bebasaire okukola bulijjo aye tunaalaba kyekiddako naye okusinziira ku maloboozi g'abantu agalabikira wano nga mwalabikiramu omuntu omu yekka ng'asapootinga ebbagi eryo tusuubira nti ffe ne bannaffe bagenda kukaanya abantu nga bwe basaba ebbago lino likasukibwe ebweru. Kitoleko Robert nze memba palamenti we ba 8 ntuula kakiiko akalina ekintu kino bye bajjeemu era balese biggule kati bwe basigadde okukuba akakunguntu okulaba ani ono n'onaani tewaliwo kisibe kati ekiriwo kyonna ekikulu nti bajjeeko ekkooti ne basigaza essaati naye ng'oli afulumye mukolo n'obeeraga nti ogenze kukyusa otadde obazze bajjeeko ekkooti kati balabika nga abakyusizza naye bwe bazze nabyo teriiyo kikyuse kuba ekisooka kati kyongedde kutunula nti bo akwata yakulinaku ate buli kimu kati etteeka si lirina oli asalawo busazi ku lulwe so kati Attorney General ne banne ffe tubadde tubagamba muyite bannayuganda kubanga bo bawadde amagezi ku birala kati bino bye muleese leero tebabimanyi temubajjaako ndowooza zaabwe kuba kati bino bye muwagiseemu ebipya bannayuganda si bye bataddeko endowooza zaabwe so mmanyi bulungi nti pressure gye baawulidde yeringa eyagala okujjawo kyo naye bannayuganda mumanye nti etteeka lyammwe lyerimu lyennyini bakyusizza kkooti olufulumya ekizimbe ne bajjira mu saati naye nga beebamu era n'abivuga y'omu era n'ebigendwa ebibi ebyetteeka bye bikyalimu teriiwo kikyuse. Mateeka naka defense gye tuyita joint committee etunula ku tteeka lino erya sovereignty of protection of sovereignty bill tufunyemu ku ssanyu ettonotono nti tubadde tuli beeteefuteefu nga tukutte ebijambiya ebyokutematema etteeka lino tuliyuzaayuze tulabe nti ligendera ku ebyo abannayuganda bye babadde bagamba naye tufunire omukisa mulungi. Attorney General yazze ne nannyini tteeka Minister wa Internal Affairs ne batuyamba ne baleeta ennongoosereza bamaze okulitematema bagyeko ebisongovu bingi ebibaddeko babiggyeko ekyokulabirako bakyusizaamu ekigamba nti abaana baffe abali wabweru ba diaspora bagenda kuyitibwa bagwira mu lino etteeka ekyo bakigyewo kati omugwira yoyo gwe tumanyi nga mugwira ne baleeta ne bajjamu n'ebitongole bingi nnyo n'abantu bangi ababadde nga mu tteeka nga eribadde babadde nga balimu naye kati babagjeemu. Ekyokulabirako etteeka kati ligjeemu church ezi zonna, etteeka ligjeemu emizigiti zonna zivuddemu, faith based organization zonna zivuddemu, etteeka ligjeemu all regulated institutions under an act of parliament. Nti institutions ezo zonna ezirina amateeka agazitambuza nga banks, nga law society, nga ba accountants, nga ba companies zonna ezo ezirina amateeka agazitambulirako zonna zivuddemu. Etteeka ligjeemu essente ezijja muno nga za business, essente ezijja muno za contracts, essente ezijja muno nga za loan, essente ezijja muno ez'okuyamba families abaana ze basindika wano kuyamba families zaabwe, ebyo byonna Attorney General abigjeemu. So n'olwekyo mu kakiiko kituyambyeko okulaba nti kati Attorney General agezezaako okufundawaza etteeka ng'etteeka saawa zino ligamba nti omuntu yenna anaaba nga afuna ssente okuva wabweru bwa Uganda nga ssente ezo zijja wano n'ozifuna nga zakuyamba oyo omuntu wa wabweru okutataganya enteekateeka ya Uganda mu politics oba mu police, ezo ssente zogenda okwewandiisa nga agent wa foreigner oyo yakusindikidde ssente, era ezo ssente government zeyagala ogenda oripotinge. Bire bibaddemu nti miliyoni 4 okweyongerayo ogenda wa minisita n'ofuna olukusa nabyo bivuddemu. Saawa zino tugamba nti bw'oba ofunye ssente okuva wabweru nga oli agent wa foreigner nga ssente ezo zifunye za kukuyamba mu bya politics bya wano in the interest of a foreigner oba mu bya police in the interest of a foreigner, ezo ssente zogenda okwanjulira government nti twafunye ssente zisooka miliyoni 4.
okutwaliza awamu ababaka bagamba nti kituufu mukyalimu obuntuntu era kati saawa zino bwe tugenda okweyongera okwetegereza kuba Attorney General kyaleese si kyekyenkomerero yaleese ennongosereza kati ate akakiiko kaddembe okwongera okutunulamu ezo ennongosereza era ne twongera okuzikutula okulaba nti etteeka erigenda okufuluma ligenderako ebyo Abannayuganda bye bagamba nti etteeka terijja wano kufundawaza civic space, kufundawaza ebya politics bya Uganda n'okulinyirira eddembe ly'abantu nti etteeka tebalireeta kulemesa abantu abagala okukola bizinesi zaabwe awatali tabu. So ebyo byonna tugenda kubitunulamu tulabe nga nti akakiiko keeyongera okwetegereza ensonga zino zifulu. Kyetegeeza obuntuntu nga bw'obuyise oba ebisigadde birumirira mu bbago ly'etteeka lino. Amendments nga bwe zikoleddwa mugenda kuddamu muyite abantu mubeebuuzeeko. Akakiiko Attorney General ne Minister wa Internal Affairs ebirowoozo bye yalese bibadde nga biddamu mu bigambo ebyo Abannayuganda bye babadde boogera wano mu kakiiko, ku radio, ku social media. Kati akakiiko kagenda kutuula keetegereze nti zino ensonga Attorney General zaleese ziddamu ebibuuzo ebyo era zijjawo omuliro. Singa ensonga ezo ziba zijjawo omuliro ogubaddewo era nga ziddamu ebibuuzo abantu bye babadde babuuza kiba tekyetaagisa nte kuddayo kuyita bantu kukola comments. Naye singa babeerayo ensonga nga nte ekyalimu eggumba tujja kuyita abantu era batuwa amagezi kuba bino byonna ebibaddewo Attorney General byayogedde era byaleese bivuddemu birowoozo by'abantu bye babadde boogera wano mu kakiiko ne ku social media ne mawulire ga Uganda yonna. Tugenda kukola